Celebrity Track Extra YouTube channel kwe tuli subscribing kapesa kali awo wansawo mitwalo 15 egy'abantu tuli okwo tuweereza era bye tubaweereza ndoza bisingo kwe byamakulu ebitali byamakulu tembiraba temugenda yera nakolwa lero nina chali wange akagambo ipikali kambuzaabuza era nene njagala okalambulwe bulungi kambuzaabuza nnyo extravagant bakagwayo katya ono bamuyita Pice Jovan Omuyimbi katandikira akagambo ipi kagwayo katya extended play katandika katya wano Uganda buli omu agamba ipi ndowooza kangamba officially nze wenkalabidde kakati kubanga nange nali sikamanyi wabula mu lockdown we nakatandika okukanoonyereza ku nga ndaba abayimbi abava mu nsi endala batandise okukola ipi ne ngamba okay kankanoonyezeko nendaba nga bagita extended play ya kubanga album ye ebeerako more than 8 okweyongera waggulu naye kati zino ezibaako entonotono eba extended play kuba eba esusse mu luyimba olumu n'ebbiri. Officially katu njule talent eno Pice Jovan Omuyimbi muto si muto mu myaka tugende bulungi ne mu myaka Omuyimbi muto akyali kito anjagala tumwanirize mwaka gumu ndowooza oli mu industry muno omuntu atulabe essaawa zino wuliriza twaliza akadde nyiga mu link gye ngenda okuteera wansi mu comment esooka gye ngenda opininga genda ku channel yo wuliriza music we Pice mwaka gumu oli mu industry wali limba ebyo soko tu mukapera ebyo bye bibaluma bawanika emikono ne bagamba nti awo ebibaluma baby eryo sebo tewali yazikawo yazisemanyi batero tugamba mugenda ne muteeka mubakaita atya autotune azisirwa autotune siri muyimbi wa kuka oligino ndiko oligino omuntu akola besawe zino omundi ogusoso okulaba soko muyanjulire bulungi amanyago music omutandise ddi kutuuka kunakuno lwa ipiro tuliko banange mwenna abaliko amanya gange nze Pice Jovan erinnya lyange lisumbuwa abantu amba mpita Pice abamwani nenga Pice Jovan eri PICEJOVAN ya ndi musajja muyimbi ndi muyimbi mupya maze mu industry like omwaka gumu nesijagamba nti mwaka gumu kuba kati guli gwa covid guno gwe mutuufu kati gwembala ya banange nsaba bwagizi bamwe yonna gye muli yonna gye mbalabira musaba bwagizi bamwe ku kaseera kano na EP yange baje twalisa album yafulumye gye eri yonna ku stores za music genda bugenzo nyige Pice Jovan wonna wonna ogenda kubafuna music wange yenna ku YouTube gyali iTunes gyali abagalo ku streaming abagalo kungulako ka music kange nako gye kali mukanguleko nsanyisa okubaako nawe wanirize etya sofa kati kuno kwe kwaniriza ndowooza abayimbi abalala simanyi ku balala nja kwogera ku lwange kwe kwaniriza kati ku saa zino sanyu nali amaanyi kino ndiko nange leero wano ennyaniriza gyonnyanirizzaamu kaŋŋamba officially y'amaanyi kuba abasinga tebafuna mukisa guno naye kakati omwaka guno kaŋŋambe nti omwaka guno nze nguguddewo na EP yange kuba oluyimba lwange olwasimba obeera lwa last year wano we naakafulumya ennyimba zange 8 omupya so zonna ziri ku EP nina ennyo enkadde ebyo banga banana masanyaze ziri ku tezali singles zali za last year but this year nina ennyimba 8 kuliko Nyiga Different Goldiga n'endala nze kati nyiga sembere mipira jabike nze kati nyiga binyiga agenda bwati kanga gwe bwajja mu industry bwoti bibbe biba byesunga biga tufunye olulenzi luno kati kati tuliseemu eggaali tobuukire n'obuukira abakulu ebabuukira n'ogana naawe kasita bibbe bizze bigenda kunyiga bunyizi bibbe bambi ekirungi nti emyaka gyange gyetuuka okuba nga ndaba bibbe naye ku saa zino era ndi singo bwesalirawo sinatuuka gwensuubira okuwasa sinatananeetuuka bulungi nnyo mulinda akuleekulemu okwo emyaka akyali nakiraka mitono yandiba pinki lindako wepikira lwawuma pinki yennyini oyo ninkyamwadde katunya bwoti wanga kakuba omutima nga gukakkana bwotuna kulwawuma pinki atuveewo lindako Pice tugende mpolampola wali emboozi ennungi bwotuna kulwawuma pinki oyanga omutima gukuserembere okawaddemu obudde ki nkawaddemu obudde bw'emyaka emitonotono kasooke kakule ndowooza sijja kudimensioninga nze namanyanga muto so kati nkyamwamu obudde bambi asooka akule omanyira ku kinti muto omwana oyo mukulu anti abato mbamanya bwe mbatundako mbamanya n'abakulu mbamanya so nze mwaddemu obudde asooke akule nga nabwalaba decision entuufu z'alina okukola kuba omusajja ndi wano nze wano wenatuuka weekuumidde lwawuma pinki mwekuumidde olina kugambe kwali omusuddeyo sinakidali ku mukutu guno sebo tumuyiseemu akagambo sebo lwawuma pinki nkulamusizaako
mwana muwala nkutumiddeko nnyo mye obuyimba bwo bunyumira nnyo bambi kayimba kya Rhyme Pink osinga okwagala oba kano akapya kapikya ndowooza kanyumira nnyo kayimba sinakayiga bulungi naye nga nkawulira mankamanyi naye nga sinakayiga bulungi nnyo naye bw'otunula ku pinki bwoti n'olutiko lukuyiika divorce terungiika bw'otunulako bwoti owulira nga bwe mutunulako bwe nti nga EP yange ngenda njinji ntandiko kyokka nga mazima matuufu EP yange yafulumye gyeri yonna tugenda kinyulwa nnyo ne Rhyme Pink tumuveeko sagala mugendako nnyo bambi akaanako nange mbadde nkakwagaliza naye kasooke kakule aniyagaye nti kato nze ndaba muto munange ndaba muto naye kakati n'oluyimba lwange olupya lunyiga genda kanyiga divorce mbaako sigenda munyi atanakula kati sijja era newe kanakula tekagenda gejja kati amazima amatuufu ogenda kanyiga olimba lugenda otya olimba baluyita nyiga nze kati nyiga Rhyme Pink sinagambako kigambo ekyo wallahi eno EP egenda tuwoomera nnyo Amina. wayimbidde kayimba katuyinza okudedicatinga that lady Rhyme Pink ayinza oba omukyalo omulala yena kati obuyimba busigadde bonna bwabakyala abalala bonna akalala kali katya nyiga yekka abulala kambwamu abakyala abalala osula kumunyiga amunyweze mane paisi gwe ekiri wano kika owaayi nga tuwumbawumba music ali ku Play Stores bazita batya Quite music gyali ali ku Hoibiz ali ku UG Music n'emitimbagano emirala mingi nnyo ku Boom Play YouTube gyali kosa Pice Jovan eri PICEJOVAN ku YouTube OVAN yeah Pice eri PICEJOVAN Jovan yeah wow industry eno gyetegekedde otya industry njetegekedde kati ngeri gyenze nti officially neyanjudde officially netegese nti music ye mulina ndese okuwaayo kamulimbadde mpasingo fans bange bangamba Pice kano kanyumira nenjagala nkoleyo obuyimba obw'emikolo bwaki EPN ejjuza buli variety buli kyoyagala kwekiri kuliko ennyimba ez'emikolo kuliko ennyimba ez'akanga owulirizaamu nga ggwe n'omwagala wawo kuliko ez'omundongo so buli omu waali agenda kuba anyumirwa EPN officially etwaniriza bbawa Rhyme Pink Pice Jovan the future husband of Rhyme Pink tumwaniriza mu industry era yonna gy'oli tusubire okola kayimba ne Rhyme Pink tewali kigaana bwe tuba tukwataganye naye tulengeri gye tuna bakwatagana sijja kuteekayo ate nenge gy'oyogerako ng'oyogera ngo onenge gy'owoomeramu ng'oyogera kintu bwe kityo you be like kano omukazi era yenna omukazi oba omugerako bonna bamukakkamu so rahuma kantu kakulu akusinga n'emyaka anekirevu abakulu bakirevu omulinzi ayogeremu etaano ojja musanga myaka giri ekyo kale omukulu bamuyise Pice Jovan tumwanirize mu industry omanyi mukuba nnyo ekikokola oluusi ne muzalawazalawa naye kati ku luno at least tunaabeesibako obwesibi naye omuyimbi omukulu ayimba bambi tumwanirize era kyali wange nga kyali wange era nga bwobimanyi omukulu am given nkutumiddeko mukulu lubo wankutumiddeko yonna gy'oli byonna tubitambuze bulungi n'oluseke ndowooza nyongera odusimbiranga ddala bulungi nnyo era kati tubadde wano tu press conference badde ya kutongoza EP ekiro kyayo tuli ku H2O tuyiteyo tuyiseemu eggaali tusolooze bulungi abasolooza n'oluseke tusimbi kamera ninawo omwana muwala muyita Menta ali single naye simugaba kati obadde otanse okwetega kaŋŋome anti nagambye wali abakazi onoba nga weegonza tonna kunyiiga oluseke kale Pice Jovan nkutadde kankwagaliza ebirungi mu industry era oligamba nti nakuteekako ettofaali nonzijukiranga mukuba hiti mutwerabira ssebo bwoba ogenda linnya ennyonyi kuva kulimbala ngo lwasooka gwe muganda wange awo tetwongereza wajjalooza ati nasiibye oluseke mbere bulungi mwera kyo nokola kimu kusubscribinga actually tours and travels bakutuuzaako shonnaku lwaleero gwagenda okugenda Dubai UAE Abu Dhabi genda Sharjah Alain kulambulako mu desert safari gendako ku Burj Khalifa museum of the future okyalimuko bagamba kolera ticket ne visa wano okuva ne Uganda
just okuba nga kikwasaganya bulungi ogendeko mu olambuleko honeymoon package weri holiday weri nayo Spice Dana naye yagenze n'abanaffe aba Ashi Tours and Travels Spice Dana bale kuwagira Ashi Tours and Travels kasento katadde mu bulungi nyawo tujja kuba tukwatagana ne Spice nendoza tujja genda mu UAE actually ne Rahuma Pink mbere bulungi mweraba